wano tuyinawo amata gano bagayita jessa. So jessa ono tufunye box ya jessa eno bagamba long lasting tegeetaga fridge gasobola okuba nga gaba mu mbeera yaago. Buugi buno omwana wabunywa bwongera omuwa amaanyi. Bulimu mukene, bulimu ensujju, bulimu omuceere, mulimu soya, bwe bityo. So obuugi buno oba obukako obufusina babeera nga bagenda mu maaso n'okuba nga bakola ki abanywa. Ebimu biyinza obutasobola nnyo kujja wano naye wano tufunyeyooko obummonde. So buzeeyoko awo wansi tuguzeeyoko ne ku bbaafu, bafunayo ebbaafu gye banaabiramu nga bo. Amagi, omwana omuwala yatuweereza amagi. Ogirabye tray y'amagi gye tufunyeyooko wano. So tujja bba nga twongera n'okuba nga tugulayo amagi amalala nga bw'ogambye bakubiramu. Waliwo ku njawulo okuva twakusangira? Enjawulo y'amaanyi. Obugoye baabusindika baabuleeta bubuno. Ne pampa ze mwagula. N'ekizigo kye mwagula. Ekizigo beemetta. Mpozi kyali kizigo ki? Yali kyogero. Kyogero, ya ekizigo ne kasabbuuni. Okay. Ku mukutu guluta nti kwe tusinzira okuba nga tukuweereza erinnya lyange nze Sonko Muhammad. Tukomyewo ku wano ewa Naalongo. In fact Naalongo abamama w'abaana yazaala abaana abameka? Abasatu. Tuli ne Mutoni gwe tuzze okukyalirako nga bw'oyinza okubeera nga olaba wano ewaka eno mu ghetto somehow. So tuzze tukomewo tumukyaleko tulabe ali ata. Twasembayo kukola kitundu kyaffe ekyaggwa nga tuli mu ddwaliro, abaana babakebedde babapimye. Nenga musawo yatu advisinga nnyo kubanga abaana tubongera ku byendiisa balye nnyo, balye greens, obumonde, mukene, buugi buli mu soya, wekitembeere efanaganako nga bwetyo basobola nga bagaininga kuba mu myezi 10 babe nga tebanaba kubanga bastandinga ku bintu ebatula tebanywera nnyo. So nga tulina okulwana bwezingire kulaba nga bafuna ebyokulya. So tulwanira wamu nagwo omulabi waffe era balabi waffe tubeebaza mu kitaddemu efuuto kulaba nga abaana bano beeyongera mu maaso. Nyongera okujjukiza nti gwe munnange akoma mu ggwanga erya Uganda bookinga nange onsanga ku kisaawe Entebbe awo wennyini awo nga nkulinze. So tukola airport pickups nkuvuga paka ew'oku mulyango. Then the same thing bonaaba ng'oddayo nga tusigale tucommunicatinga munywanyi tujja banga ate tukuvugira nga tukuzzaayo. Nyongera okujjukiza bannaffe aba Betty's Touch and Beauty Studio. Omwana omuwala ono akuba makeup. Gwalina omukolo oyinza oba graduation eyinza okuba embaga. Soke mubeeraawo. Oba graduation eyinza okuba embaga, kwanjula, birthday party, makeup ow'omulembe, oshootinga video ya luyimba. Ate bonaaba nga weesize Betty ono n'oyitira mu nze. Nja kubanga yeetaga interview. Nja kujja butereevu ku mukolo gwo mbeere nga ate nkuwa interview. Okitegeera nga tutaddemu ssente endala. So mwekwate Betty ono asangibwa Buloba. Luguudo bw'otuuka e Bulobe wali poliisi ekikuba ekidde ensangi awo wennyini awo omukyalo ono bw'asangibwa tujja batumubateeteka nono mbeere nga mumulaba. So Betty's Touch and Beauty Studio yagenda maaso n'okuba nga atusponsoringa tuteekamu ssente ka transport akatutuusa wansi n'okuba nga tutuuka ku muntu wa bulijjo. Nawe omulala agala okulanga naffe twongera okuba nga tukwaniriza twegatteko obeere nga ojja tubeere nga tulangira wamu naffe. So katubeere nga tuyingira ewaka wano ewa Mutoni ono eyazaala abaana bano tebaba balongo wabula babeera baana. So yazaala abaana tukome obeera nga tumuwa ate ku shopping endala abasawo bye baatu advisinga mudwaliro okubeera nga tuba nabyo.
So wetuli munda wetuyingira tuzze wa Mutoni abaze nga mutufollowinga wano ndi sure nti mumanyiwo bulungi nnyo nyini ddala. Obulamu bugamba butya Mutoni? Bulungi nnyo. Pozi bagamba Mutoni ani linnya lyo? Mutoni Agatha. Mutoni Agatha. Babbebi bali batya? Si balungi. Si balungi bali balaba bambadde bananye simanyi oba omukulu oli ali ku kamera oba balaba bulungi nnyo oli buli azannya mpozi ono Jagabaya alwayo nali makati. Jagabaya. Ono yani? Suzi. Suzi maliyoge ni amanya ngogamalayo. Suzi Bai. Tutandikireko amanya gamwe gomwa batuma. Mamuta Suzi Bai ono. Ono Jagabaya. Jagaban. Ono Vagabashi. Jagaban. Suzi Bai. Agamanya mwagajjawo. Jesi kyali Nigeria. Kyali ku TV okwo nga kirimu abaana abasatu nga babatuma we bati. Ne tugakopa. Kati gwaka patuma tata waawe. Nze nale bwe mutwala nti twali tulaba ffenna. Nigeria. Nga mulimu nawo kiraga nti wakalavu weeri. Kati tudigende mmanya agaddala. Kimuli Shanita. Ono ye Police Adam. Police Adam. Police. Seka Adam. Oli? Ono ye Mugalya Lukman. Okay, so nga tweyongerayo duli twava mu ddwaliro. Gye twagenda. Mpozi tulina kuddayo ddi? Tuddayo ku Lwokusatu. Lwokusatu. Kosancha. Bakugamba tuddayo bagenda kukola ki? Bagenda kulaba batutuuseewa. N'ebirala bagenda otuwaako ebirala ebyokulya. Abaana mbala abanyumye waliwo okukunjawulo okuva twakusangira. Enjawulo y'amaanyi. Obugoye baabusindika baabuleeta bubuno. Ne pampa ze mwagula. N'ekizigo kye mwagula. Ekizigo beemetta. Mpozi kyali kizigo ki? Yali kyogero. Kyogero ekizigo ne kasabbuuni. Okay, mu ddwaliro twazuula ki baatuwaaki? Abatula abanyagala mbaddiza akatambi emabega then nga bakomezeewo mulabe neddo kye tuzza okukola. Ndwalire musawo yagamba nti tebalina buzibu ate tebaakonziwala. Jasi beetaaga ekiri ekirungo kye bataafuna mu mabeere. Mabeere gali matini oba nga tegabamala ne batafuna ekirungo kiri eri ekisobola bamakinga ne babeera ki steady naye tebalina buzibu n'amaani batuwayo ekinyewa kye tulina obbawa so that bakifune ekyo ekirungo. Baveemu. Ekinyewa kye twajja mu ddwaliro ki? Bakikonera ddala? Bakiriira ddala. Kala ano oli amagulu ayimusa kitegeeza. Nange ndaba akayawulo weekali baba. Weekali basanyufu kati walaba. Okay. Olabayo bulungi nnyo olaga abaana abo nga bazannya mukulu. Tubenga Tata. Bambi bagenda bavaavayo tukiraba. So batuwa ekinyebwa mu ddwaliro then ne batugamba kufuna biki? Ne batugamba tufune ebinyeebwa ebire byenva obummonde then greens fruits nga tubawa fruits nga tubawaako ka greens kali eri so that bafune amaanyi mu mubiri n'obuugi obwa soya nga bulimu mukene oba mukene ye omusekule nga bamuliira mu mmere mu bummonde oba matooke emmere eri soft. Okay. N'amagi egiyooka eri ne tugikubira mu bummonde. Ogikubira mu bummonde n'olyeko obufumba? Obummonde bumala kujja. Nago n'ogafumba? Nago n'ogafumba. Egiroolo. Then n'oteeka mu mmonde n'osoteramu n'obawa. Abaana abantu baffe banenze sijja kubabeebaza kubanga mutugoberera olw'ensonga tuteeka smile ku face y'omuntu oba mukitegeera naye tuyinza kukikola ffekka. Nze ogwange okusinga okuba omunene gwenkola mbalaga omuntu ye tugenda exposing omuntu ne tumulaga then gwe n'olaba n'otucontactinga. Twongera okwebaza abantu baffe mwenna abatulabira emitala mayanja abatulabira no mu ggwanga Uganda banange mwebale nnyo mwebalire ddala. N'obutakoma wate nembeera nga muteekamu amaanyi ne tubanga like tubaako we tutuuka eri omuntu wa bulijjo. Mwongere okubanga muyamba ku muntu tubikola nga byesigika tutuuka ku muntu ne tumukuwa ate n'oyogerako naye naye abatakyagadde kuba bambagamba tonteekayo oba kitegeera sete tubateekayo n'abakyagadde like nyinza obutalaga face yo n'eddoboozi lino oyogerako n'omuntu ono kimuzzaamu amaanyi oba kitegedde bulungi nnyo so mu mbeera efaanaganako nga eyo. Kati so
Leero tukoze shopping tutambudde ffenna ogwasooka twatambula ffenna twagala tutambule ffenna because gwabadde ajjukira listi y'ebintu nga ebibadde biri so twagala okuba nga tetugenda mu maaso n'okubanga tu introducing ebintu bino nga tubifunye bulungi nnyo Katonda atuyambe bitambuzeko akabanga ate abaana bano twagala okulaba abaana bano bannange nga bavuddemu ye nga basobola okuba nga batambula basobola omutuma ku dduuka awo Jagabaya n'agenda n'aleeta ebyokulya okitegedde bulungi nnyo so abongero tukwasaganyizaako mwebale nnyo mwebali eddala era mwongere obeera nga mutukwasaganyiza Luli wayogera Kaviiri katulabeko Kaviiri ka kirasito oli mulasito olabika osobola osemberako okwo n'okuba ekifaananyi obeera nga bakiraba zino biri ze bayita batya zino zita dreads ye so dread treatment yazo ebeera etyo zizo obujja anti kati kisinziira kasaazo gasente teziriiwo ufunayo emitwalo 3 awo nogenda mu saluni wayo ne banazaamu ne balookinga bya bulijjo ne bakayisaamu naye kati abagagga bo babateekamu ebizigo bya dreads byennyini ne bazirookinga ezo sente ziba nnyingi ziba mitwalo 10 ekudda waggulu eyo nga batademu ebizigo byennyini neripeya buli kimu wano tuyinawo in fact by the abantu bafa batulaba twafunye sponsor bafa asookera ddala Betty's Touch and Beauty Studio mwana ono mwala kuba makeup tujjamu etana okubeeyo Jagabaya no makeup Betty ina Jagabaya uno wano waone Shanita uno omuwala ono twagala otulaga obukungu okuba Shanita ono makeup obo kitegeera afaanane nga abagenyi nga mama Nalumansi bw'akiyita tujja kufuna time tulaba tufanayo za bizigo kati Betty ono kyakola je embiri zino bazinazeemu kuba gyali tuyinza obutasobola gendayo lw'abaana so tujja kufuna engeri gye tuzinazaamu wano then Betty azije embiri zino akikoleko tujja kumusabayo naye akasente ati oba half of the money yajja alina okukolera bwe tugenda okukikola because ndabika nawe ko wana akasente okuva madamu Mimi ke yakozesa n'ebimu ku byeweetaaga mulimu ekyenviiri so tugenda kubanga kenga tugenda kiyamu so Betty oli ajje nga tuwali discount because mulanzi waffe siyatuteeka mu sente sponsor then ajje ekyenviiri tugenda okuddamu ate okulaba ng'ebaana batambula obulamu butambula nawe nga kitambula okitegeera oba naye mwongere okwatagana bunye ne taata w'abaana tulabe nti abaana bano bavaamu bakula because abasinga babalabyeko ne bagamba fumbe bulijjo taata rasta tumulengedde abadde tebamulabanga so taata w'abaana the good thing walira bamusiimye nnyo okulaba nga takuddukako ngomazo zaala abangi omwafunisa bufunisa nuto nadduka so mwongere okwatagana kazino kabiri nga kugenda otambulira bulungi nnyo sana okay oba ono mwongere ko wali obenga mukiseemu wali then to introducing ebintu byaffe bino wano okay tata w'abaana soko yimukemu kaawo otuleetera otuweerezaawo kimu ku kimu nga wetulaga wano eno tutandike oba n'akabokisi ako kennyini ako akabokisi wano tuyinawo amata gano bagayita jesa so jesa ono tufunye box ya jesa eno bagamba long lasting tegeetaga fridge gasobola okubanga gaba mu mbeera yaago yagamba idino yagamba lidde bbeeyi ndala ngenzo gasanga ng'ate nga gali mu bbeeyi ndala ebintu byagenda byeyongeza kabbeeyi osobola oteekaawo katurako n'opangamu amagi ago nga tulaga bino wano so twafunye kajjesa kano tuli sure nti abaana baffe bano bajja bbeera nga bagenda mu maaso bulungi nnyo okubanga bawoomerwa kajjesa kano osobola okukateekaawo so kajjesa ako mwe mujja kayo beere ng'okola ki soko tuweereze ku kinyeebwa ekyo nga bw'opanga amagi awo mangu twafunyeko ku tujja balagako ko ebyo mu biyinza obutasobola kwambuka nnyo wano naye ekinyeebwa kino bakikugamba okigule mu ddwaliro so madamu Mimi yatutaddemu amaanyi waliwo n'omwana omulala gwe nerabidde erinnya waliwo n'omuntu omulala ne batugamba tujje waliwo n'abataagala boogera naye this time babadde abantu basatu olw'omwali yatugambye amagi gaggwawo nga tumugamba nga beereza amagi amalala nasooka tuwaayo omutwalo gumu mu 1200 tufuna amagi so amagi ge tufunye amagi ga omutwalo gumu mu 1004 amagi bagongeza sige gali aga covid nti nusu kakaaga 5 buli trengo olya so ne tufunayo botutyo tuweerezeko ku buugi obwo obunabusobose bunaweereza tufunye obuugi wano obuugi buno tubunoonyeza nobadde nabo tebulabika ate nabo babuseera kabeeyi kabo kali waggulu so tufunye obuugi buno kwongereza ku buugi omukyala yasooka bwe yasooka oleeta obuugi buno omwana wabunywa bwongera omuwa amaanyi bulimu mukene bulimu ensujju bulimu omuceere mulimu soya bwe bityo so obuugi buno
bujja bba nabwo nga butugattirawo mu mbeera yaabwo mpola ki ekirala ekiri wali eri kabaya kyoyinza okumpeerezaako awo tufunyeyo fulaska eno ey'ekyuma ejja kuba nayo nga osobola oteekamu ne bubeera awo nti we baba bayoyereza oba obukako obufusi ne babeera nga bagenda mu maaso n'okuba nga bakola ki abanywa ebimu biyinza obutasobola nnyo okujja wano naye wano tufunyeyooko obummonde obuzeeyoko awo wansi tuguzeeyoko ne ku bbaafu bafuneyo ebbaafu gye banaabiramu nga bo amagi omwana omuwala yatuweereza amagi ogirabye tule y'amagi gye tufunyeyooko wano so tujja bba nga twongera n'okuba nga tugulayo amagi amalala nga bw'ogambye bakubiramu tube nga ate tutambuza akazannyo malidaadi saana mpola abaana bano mbadde nsaba soko ebyo oziseekoko wansi awo naye banaye mwebale nnyo mwebale ddala nyongera okujjukiza nti gwakoma mu ggwanga lyattu erya Uganda contact me 0706794729 tukola airport pickups ogenda tuuka ku kisaawe Entebbe nga amaaso gakuba kunze mbaawo nga nkulinze ne nkuvuga paka waka ku mulyango ne bona aboddayo ngo neetaaze era nja kuzzaayo kitegedde bulungi nnyo anyongere badjukiza Betty's Touch and Beauty Studio akola makeup apangisa gomasi engoye z'abagole embeera efanaganako ng'eyo n'abeera nga ate akunyiriza ku mukolo gwo bonna bakozeseza Betty nga weetaga interview oyinza oba olina kapata abaana mbano pate bu birthday bagala kujjaawo abantu bakulabemu awo bintu biba byakweraga eby'emikolo so bwoncontactinga n'otuwa eza makeup nange nzija n'embaawo ne tukuwa interview akazannyo ne kakola ki ne katambula malidaadi saana